Bannayuganda banajjukira ebyaliwo mu myaka 2007 nga twali tuwakanya ekigambo ky'okutunda amabira era bannayuganda bangi bakuŋŋaana mu kibangirizi kya Lerwe. Ebyavaamu tebyali birungi. Kalinga nze mutwe omukulu ku nsonga eyo nga nyina okulaba nti tebikomawo, tukola follow-up ne bitwalibwa ne mu Parliament. So twali tutegese okuŋŋaanya obujulizi bye tutwala mu Parliament nga ndi ne Honorable Odongo Nto ate poliisi nze gwe yakkakanako neekwata ne Odongo Nto, Honorable Odongo Nto naye neekuba neetuggalira. Mbeera eyo nayisibwa si bulungi era omulamuzi kyagambye nti nayisibwa ng'ekyonziira era nakwatibwa ng'omubbi w'enkoko. N'agamba bansasule okusooka $5 million, ezo ze tuyita general damages, naye ne ziri ze tuyita punitive damages. Ekikolwa nga kiyiseewo nnyo nga kya bukambwe nnyo, bongeramu ze bayita punitive damages ng'okubonereza abo abaakikola ne bannyongerako $25 million. So in total ze millions 75. Kansubire nti gavumenti egenda kukkiriza ensala eno nga tegenda kujulira, naye ne bwe naaba ejulidde era tujja kuwoza. Nze ndi mugumiikiriza, mbadde mugumiikiriza okumala ebbanga.